ngira kasita kimala obeerawo ne woba golowooza nti tobimanyi nnyo ogenda kufuna obwongo obumanya nti kiwedde essaawa etuuse ogenda kimanya ne woba towulirangako ku Yesu Kristo koro ogenda kumanya nti yeye era azze ogenda kumanya nti ensi ekomedde era tukomye wano ogenda kuwulira obulume naye ng'ate tokyazza mu mabega ssaawa eweddeyo naye abo abanaaba beeteeseteese bagenda kuwulira essanyu bagenda kulaba nga Mukama abajjukidde bagenda kulaba byonna ebihappeninga ng'era ebigenda obeerawo ebizibe ennyo naye tebagenda bitya nga we nkugambye nti era n'olwo omuliro tegubookya baawulibwa kyekiri okubeerawo n'olwaleero n'alabyeyo olwaleero mu mwoyo n'agenda okulabayo enkyawa n'abeerawo n'alabyeyo jjo ekiri mu mwoyo is separation. Mukama ali kujjamu ababe ng'era n'abasitaani bongera nnyo okunyiikira mu kintu kyabwe kye bamanyi obulungi. Kyokka olaba ogenda kulaba ebintu ebyewuunyisa ogenda kulaba ebintu nga tebibanga nawooko ogenda kulaba n'abakadde nga bamba ogenda kulaba ebintu ebyewuunyisa nga tebibeerangako nga beesitaza abaana abato abakulu nga tewakyali myaka nga bonna balinga abagudde eddalo wakyali nsonyi ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kubanga ne Mukama mwennyini wadde mulungi era wakisa tagenda kujja kukuba emiggo oba kugamba akubeereko nnyo togenda mu bya sitaani
akulekerako choice gwe mwennyini mazima ddala nga gwe weefubako. Yeah. Okay, Samike ge mannya gange Selima Roland yali ku kamera. Unique Media Joliko JS bali awo Nansana. Genda banoonyeeko oba olina ebikutawaanya obyetaaga okujjanjaba genda ojja kubeera ng'ate ojjanjaba. Tusabe Katonda abeere ng'ate akola ki akuwonya. Then Yoshtec bo bali mu bintu bya kompyuta, gendayo bakutereeze. Olinamu data abuze, olina akawunti zo zirina ki ebizibu, olina monitor zoyagala okugula, byonna gendayo ojja kubeera ng'ate obifuna. Gendayo ne ssente bannange. Togenda na kigambo kyakato, togenda na kwogera mukisa nti Mukama akuwa omukisa, eyo bizinesi. Mugende mwogere, naye genda n'akasente kubanga nabo bennyini bali mu kuyiiya kulaba nga babeezaawo obulamu bwabwe. Then nja kugezaako okugamba buli omu abeera atulaba nti olumu omuntu waba ayogedde ky'otakkirizaamu tekimufuula mulimba. Omuntu ng'ayogedde ky'otakkirizaamu tekimufuula wa mulimba, tekimufuula wa sitaani. Muba temukwataganye bukwataganyi olumu mu ndowooza. Leka tubeere nga tweteekamu omutima ogwa ekintu ky'okubeera tolerant. Omulokole olina okuba ng'oli tolerant. Yes, kubanga bw'oba toli tolerant tewali ngeri gy'ogenda kubuulira njiri bantu abo kukyuka. So tuleme kwefuula nnyo nti tuli batukuvu nnyo. Kino nkyogera kubanga nkirabyeko ate era nekiwulira nako. Tuleme kwefuula nnyo tuli batukuvu nnyo because ate be twagala okukyusa bo si batukuvu. Simanyi oba ntegerekese bulungi. B'oyagala okukyusa si batukuvu. But sometimes olina okubeera tolerant nabo okubakyusa. Ekyo mmanyi mukitegedde. Okay, vision ne gundi endala ze walaba Mukama ze yasobozesa okulaga. Kesooka enkomekereze ne kino ebiseera ebisinga ekkomo tineno kyenkugambye nti ebituziyiza nga ngamba oba oliawo gwe mwennyini omuntu ffe abeeziyizaawo ekkubo ku lw'ebyo ebitakkirizibwa. Kubanga tewaliiwo kkomo oba obusibe bwonna obusingakaawo ng'ogyeko ekibi. Ebiseera ebisinga ekibi kye kitukuba nnyo. Ekibi kyo tekikkirizika. Naye waliwo ekyawandiikibwa ekiri Zakariya. Oba osomyeyo ofunye obudde soma Zakariya chapter 9 verse 11 ne 12. Awo oba osomyewo ogenda olaba nga Mukama already yaba amanyi nti tuli basibe. Akimanyi tituli basibe, kyova olaba atuzaamu amaanyi n'essuubi, era essuubi gye liri kikuwadde. Okay. Yeah. Bino bye mbadde ngenda okuzzaako nabo bukolyo bwa sitaani. Bino mbikugamba tusobole okubeera ffena aware newankubadde nga gyebiri naye osobole okubiyitamu nga tebikukosa oba obeere ng'omanyi kubanga bino bitukwatako ffenna oba oli mulokole bwa sitali oba mwana muto bonna ffenna bituyamba kubanga mazima ye sitaani tagenda tuula okuggyako ng'olunaku lwe lutuuse bamusalidde naye oba tebanaba mumusalira okyali naye nnyo era akyakutwalaganya naye osobola omwewala.
waliwo awantu awamu nalabawo eno yali nnyanja, yali vision, nga abakristaayo mbayise bakristaayo naye nze nalaba abantu abangi nga bagezaako sami okusala basomoke ennyanja. Era we nkugamba ffenna oba toli oba oli, bonna nga bagezaako, ng'abamu tebanaba kuyingira mu mazzi, ng'abamu bakyali ku ttaka tebanaba kuyingira mu mazzi, abamu batuuse ne wakati, ng'era n'abalala banaatera okwambuka okusomoka ennyanja, abamu balina ne ku maato, abalala nga bali ku bigere, bonna buli omu yeefubako nga bagala kusomoka eyo ennyanja. Yali nnene era eyo ennyanja esobola obbeera ng'era wamu eno ensi kubanga ffe tuliwo giwangula. Naye nina ekintu ekimu kye nalaba kyankwasa enaku, nga waliwo abantu nga banene, abantu bw'oba obatunuulira balinga aba bulijjo, naye nga balina ebyokulwanyisa eby'enjawulo, nga bagenda bafumita amafumo, nga balina ebyokulwanyisa balwanyisa banene abagezaako tebagala basale ennyanja. Baali bangi nga buli omu kuba lyalinga ddaala. Bali eno benkugambye abaali banaatera okutuuka, abamu bali wakati, n'abalala abamu tebanaba na kuyingira mu mazzi, abamu bakalinyisaamu ekigere, n'abalala bayaayaana okuyingira, naye bonna nga sitaani abalwanyisa. Abo abantu baalimu agents ba sitaani, nga bonna bali kulwanyisa bano tebaagala basomoke. Kati gwe osobola obbeera mu mbeera yonna yonna, tolowooza nti abeera gwe situka nga bw'oli. Mukama agamba jangu nga bw'oli, era gwe tolina kibeerako n'okiteekako amaaso oba n'obeera n'okutya, kubanga w'onootya ogenda kuba owanguddwa. So okutya kuleeta ebizibu. Okutya sitaani akikozesa nnyo, ayagala nnyo obeere ng'otya, okankana, kuba tolina ky'osobola kukola ng'otya. Bw'obeera otya, awo obeera okkiriza embeera era ebejja kunyiga. So olina kulumba bulumbi. Luno olutalo si byakuteebereza, lutalo lwennyini nnyo. Obusaali obukukuba olunaku olumu, waliwo ebyokulwanyisa ebikugwako, amasasi, obusaali, oyinza bino bye bijja nga olaba obunafu, bikukubanga obunafu, n'owulira nga tobiwulira oba otulo, naye byonna bikuziyiza, kubanga okusaba era kye kisinga mu byonna. Bw'oba osaba, essaala yeviiramu byonna by'oyinza olowoozaako. Buli buwanguzi bwonna buviira ddala ku ssaala. Bw'oba osaba, osoma ku Bayibuli, oba ng'olina ebintu ebirala by'obeeramu nga bikuyambako mu luno olugendo, naye ng'okusingira ddala essaala yo. Kati sitaani ky'oba olaba akuziyiza nnyo oleme ssaba. Kuba kimanyi mu kusaba mw'omukubira. Kyekino kyennyini kye twayogeddeko luli nti ebisinga bye tulaba bibeerawo just okulwanyisa ofune obunafu n'okumalamu amaanyi. Tolina olugendo olwana olutalo nga tolina maanyi. Era ababeera mu lutalo bonna babeera seeti. Olina amaanyi. Kuba waliwo n'ekinene ekintu kye nalaba kino kyali mu ggwanga ffenna lye tumanyi obulungi, naye nga kinene ekintu bwe nakiraba kyali kibi. Bali era kijjayo nga bwe kyali. Kino nakiraba bulungi nnyo, nga
waliwo okay Same nezino eno naye nsuubira newe mbyogera byonna yogera byonna toba na kutya yogera. Waliwo empiso ze bakuba oba immunization nga zijjira mu linnya era nga okugema abula njagala obbabuulira amazima babeera tebakugema nti no bakusaasidde nnyo wona obulwadde mubeeramu Okay. Tuline Adela. Yeah. Okay. Tuline Adela. Tugezaako ali mu kugezaako kutunyonnyola visions zaafuna ebirooto revelations abantu bwe batubaleeta okugezaako okutunnyonnyola engeri gye tuyinza okutambulamu ne Katonda. Yes, ebintu ebimu oyinza oba obiraba kiki kye twayogerako emabegako nti revelations zino zijja Katonda n'azikulaga, but the way you package them kyekiba ekyenjawulo, either okuleeta obukyayi oba okuleeta reconciliation. Nti packaging weegaana bw'ogamba agenda kuyomba buyombi. Hope hope mu Luganda kyeki essuubi liina role nene nnyo, hope erina role nene nnyo gyezannya eri obwakabaka bwa Katonda. Kinene nnyo era ndowooza kino kye kiddirira ku faith. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Faith kwe kukkiriza nga era wobeera n'okukkiriza okweka okukuleetera okugenda n'osaba ssala zo zonna zonna ng'omanyi nti Mukama gy'ali era akuwulira. Kati ate awo hope kwegenda okujjira n'osaba byonna byonna by'osabe ng'okkiriza nga bigenda obbeera. Essuubi. Faith, hope, love. So faith yenzikiriza. Okay.
faith kwe kukkiriza nti nzikiririza mu Katonda ye faith. Hope kyeki suubi era biringa byebimu Adela si byebimu si byebimu era mu byonna byonna ekiyinza obisingayo ekizitowa nnyo obunene bakiyita love nga kyekisooka mu byonna. Bw'oba n'okwagala kukujja kule bino okwagala kugenda kuzannya bino byonna byonna kugenda laba bulabi nga byekoze byokka okwagala. Eri abantu abalina okukkiriza naye essuubi ne libaggwako olw'embeera gye bayitamu olw'ekintu kye bayitamu kibaggwako naye sigala talina kukkiriza nga so kituufu oli asobola okuba n'okukkiriza ntalina ssuubi. Kisoboka bintu byonna ebyo bikola wamu. Badde mmanyi oli wakkiriza mu kintu era essuubi aba alina mu kintu siwe kiba. Nsobola okukkiriza mu Katonda naye ng'essuubi lyange teriri mu Katonda. essuubi oba olirina likendeera bukendeezi ne lifuka ligenda nga liggwawo. Likendeera ne ligenda nga liggwawo. Okuggwawo kwalyo ekyo ekisalawo oba okukkiriza ku kukendeera kyenkana ki. Okukkiriza kw'olina kwe kusalawo essuubi lyo how high your hopes are. Okay. Tugende zi revelations Adela. Yeah. Naraba. Kiri ekyempiso kireke. Okay. Naye osobola okunnyonnyola kyali kitegeeza ki naye otakyogera. Okay. Kyonna kyaliwo anti kino eno ndyokyogera omuntu ali eyo nga ye wali abantu abamu nga bo balowooza tebasobola era bagezezaako nnyo ye omuntu asobola atya nga bizibu nnyo naye ng'ate asobola abula binene ebimuziyiza nga bye bimuleetera obuzibu n'okuggwamu essuubi oba oli awo n'okukkirizaako ne kutabaana maanyi ebyo ebiba bimuziyiza. Ebimu ebibakolebwako osobola okuba nga oggwamu amaanyi naye nga kiva ku maybe by'olya by'oyambala kati nga wogambye ebyempiso si kyo gwe nga tomanyi naye nga by'oyingiza mu mubirigo ne maybe by'okola ebirala bisobola okuziyiza connection yo ne Katonda kyogezaako gamba. Naye nga mu byonna byonna gwe tolina kwesalira musango ekyo kyo tokirowooza nako. Yes owulira guilty naye tolina kubeera nga weevaako ne weekyawa n'ogamba tojja sobola ne weeteekako yenayina ebisangosango nti tosobodde naye ng'ate gwe tomanyi nti waliwo ensonga lwaki oli mu mbeera bw'etyo. Ffenna twagala okuwangula naye ebyo tebirina kutiisa era kujja ku mulamwa kati bw'onoova ku mulamwa kigenda kumekerezaawa. Njagala ombuulire naawe okitunulemu okireke olw'okuba owulira tosobola ogenda kukomawa nakyo nga gwe mwennyini olina osigalawo n'olwana era omulwanyi ow'amaanyi teri asobola naye olemerako. Embeera yakulemerako manya nti si ggwe era si ggwe alina okukola. Waliwo obudde oli bw'aba alina okubeera nkyogere ntya mpuliranye abalina ekintu kino abajja ne bagamba nti oyo muleeta ayogere byaba ayogera agende ave mu by'okusomesa kuba tabimanyi. Ayogere boogezi vision, ayogere boogezi
revelations ze baamulaga agende tadda mu kusomesa. Ekibuuzo kyange, waliwo level gy'alina okubeerako okusomesa ebyobwakatonda? Tekuliiko level, era ne waabeera omwana omuto nga gw'olaba muto nnyo asobola okusomesa ekintu ky'obadde tomanyinga era agenda okikugamba owulire ng'obadde okyetaaga nnyo mu kaseera mwakikugambiddemu, ate nga gw'obadde ngawo ebbanga lyonna nga obadde ng'oli awo tokimanyi. Kubanga omwoyo y'abeera akusomesa. Nze mbeera nakugambye wano okusookera ddala ebbanga sirina ppanvu era kyova olaba nkulembeza nnyo ekyo nkimanyi ne mu mutima gwange nti nze sisobola era sirina kindi, naye nkimanyi nti Mukama oyo asobola okusomesa. Omwoyo wa Mukama asobola okusomesa. Nze mbadde sirina wendaga nga sirina na mikwano gyange nti oba obuli awo buuzaani, nga nze newe mba nfunye ekintu sirina gwe nzirawo ne mbuuza nti ate kino, naye nga nfuna engeri gye nkimanyamu. Osobola okumanya. Osobola okumanya kiki otegeeza kugamba? Osobola okumanya ekintu oli ne waba takusomesezza, era kino tekiriiko nti oba ono yenkanawo oba ono ali atya oba ono talina kusomesa. Buli omu oli asobola okukireeta mu ngeri nga bwakireeseemu, naye ng'ate waliwo abadde yeetaaga okkiwulira ng'era kyayagalira ddala. Okay. Then vision zino waliwo bendabye nagamba Sami nafuna okubikulira naye siri ready kukyogera. Naye gwe owankubira essimu waŋŋamba okuddayo ewammwe gy'olina okgenda, olina kusooka kumaliriza bubaka olyoka ogende. Era ne weesanga nga probably olina okusooka okufuna w'obeera otuukirize ky'olina okusooka okukola, then olyoka ogende gy'olina okgenda, wadde ng'oyagala nnyo olaba ab'ewaka naye wasalawo n'ogaanira sooka kukola kino. Kakati njala kubuuza, kitegeeza we bakuwa message zino oba revelations zino bakuteerako obubaka nti oba bino bibyo buno genda obuwe? Simanyi oba ontegedde kyembuuza, kuba nkugambye waliwo bemmanyi olina kugamba sinnatuuka, oba buli revelation gye bakuwa oba olina kugyogera. Osobola okufuna obubaka naye ng'ate si kye kiseera mwolina okubugirayo, kubanga nange nasooka ne mbufunanga bulijjo ne mbufunanga sinaba kufuna permission, naye Mukama yamala n'akingamba direct era n'angamba njogere obubaka. Bwe siibwogere ngenda kusitopingibwa, nange ngenda kubeera omu ku abo abalekebwa. Alina engeri gye yakimpaamu, era naawe njagala okubuulira amazima gwennyini. Bw'obanga olina ky'olina okukola waneeno ku nsi nga mazima ddala kye kyakutondebwa okukola, olina okikola. Era ye Mukama akuteekerako engeri otegeera nti kati nina okyogera, tosobola kumala gayimuka n'okyogera, kubanga nange ssaawa zino ndaba nnyinza ogamba nti oba ndi nervous, naye nina okikola. Siri bulungi, I'm not perfect, naye nga tosobola tutuulaawo n'ogamba naayiga oba practice makes perfect. Tosobola kutuula oba ne weebaka nti n'ogenda kufuna ky'olina okufuna. So it doesn't matter oba bakuwa message wena gyogera gyogere.
kyokere kubanga gwe mwennyini ojja kuvunaanyizibwako. Anti abamu batya bayinza obbagaba oyo alimba batya ojeregebwa batya okuvumibwa. Ebyo byonna bibeerawo naye gwe tolina kukolera bali, tojja kukolera bali, tojja basobola kubanga wona okolera abantu ogenda kubeera disappointed. Tebagenda kusiima, bagenda kulaba nga bo we baagadde ate gwe obeere nga weevaako nga gwalina okuba nga weesookerako. Abo bennyini abakugamba be bakusindiseeyo okugamba kati ate wona ogamba nti banandaba batya. Tewali akola ekintu ntino ayagala nnyo. Singa omanyi byempiseemu okutuula wano no katebe si byangu nnyo. Okimanyi nti lwe twava wano eno nkubuulire natuuka ewaka nali sinaba kwebaka sitaani yankuba oluyi mu feesi. Omanyi nga wokolawo oti ekigalo kyonna n'okikuba ate nga luluma. Sitaani yankuba oluyi naye nagamba bannange nga sinaba kwebaka wandigambye mbadde mu tulo. Yankuba oluyi era terwanviiramu birungi, ebyaddako awo tebyali birungi nnyo. Ekyava mu luyi olwo kyonna nze yakifeesinga naye nga byonna byaviirako awo kubanga nze already attacks ezimu mbeera nzimanyi. Nga we nakugamba wali nti yabeeranga ateekawo embeera anziyize okugenda ku kyaki. Nga buli wendowooza okugendako ku kyaki oba mbeeko wengenda nsabe nga nfuna obuzibu bw'amaanyi. Naye I don't care kubanga nkimanyi ye tagenda kunsobola era si ye alina obuyinza ku bulamu bwange. I'm ready to face anything. Kasita mbeera nga nkoze ekyo kye nina okukola ndi ready for anything. Era ndi mugumu nnyo wadde nemwa nnyo nange siri bulungi naye nkimanyi ngenda nsobola ng'era naawe ogenda osobola. Okusinziira ku ndabayo olowooza abantu bye baliko ebya Katonda nga bali mu byabo. Yesu obudde buweddeyo naye bye baliko mu njogera ya kati nandigambye olowooza babiwulira. Ekyo kyennyini era onzijukiza kubanga abantu ndabye emirundi emingi nga obudde buweddeyo ng'era buli omu tugenda mu kamera akimyemu babe naye nga tebali ready. Nga tebali ready, nga tebabiriiko. Naye njagala okubuulira gwe woonoolowoozezza nti toli ready, waliwo omuntu ali ready era oyo agenda sobola okugenda, oyo agenda osobola. Waliwo ekintu ekimu kye nalaba nga obudde nalaba nga bingi ebisinga byendabye gubeera mu muliro. Nkubuulire ne wanga gabadde mazzi nga nnyanja omuliro tegutyawo nti mazzi gubeera gubumbujja nga gwaka wonna wonna ng'ensinga ezingiddwako nga olaba oba bazingako ku maati. Naye nalabamu abantu abamu abaali ready nga babiraba ddala gye biri bigenda mu maaso, ensi eri mu kuggwaawo naye ng'ate bo bakulaga baali mu muliro tebagutidde era tebali kujja. Nga banene ababadde tebali ready be bali mu kudduka era nga okutya kwe baliko kwewuunyisa. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba
ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Jukira kasita kimala obeerawo ne w'oba olowooza nti tobimanyi nnyo, ogenda kufuna obwongo obumanya nti kiwedde, essaawa etuuse, ogenda kimanya. Ne w'oba towulirangako ku Yesu Kristo, koro ogenda kumanya nti yeye era azze. Ogenda kumanya nti ensi ekomedde era tukomye wano. Ogenda kuwulira obulume naye ng'ate tokyazza mu mabega ssaawa eweddeyo. Naye abo abanaaba beeteeseteese bagenda kuwulira essanyu, bagenda kulaba nga Mukama abajjukidde, bagenda kulaba byonna ebihappeninga ng'era ebigenda obbeerawo ebizibe ennyo, naye tebagenda bitya nga we nkugambe nti era n'olwo omuliro tegubookya. Tegusobola kubookya era bagubeeramu. So omuliro gye guli, omuliro ogwo gwenjogerako gwe gugenda obbeerawo nga obudde buweddeyo, bwe tukomere nga byonna buli kyo eringa full stop, otaddeko ekkomo, nti tukomye tetweyongerayo, tokyali kuzimba nnyumba, n'emmere tolowooza ku lyenjala newe n'abeekulume tobiriiko, oli ku kimu odduka era onoonya buyambi. Naye ng'era naawe munda mu ggwe ogenda kufuna engeri gy'okitegeeramu nti tokyalina busobozi bwonna obuyambibwa. Kubanga kyova olaba nkiddinganamu nnyo ne nkugamba nti kaneeno ke kadde ffena ffena ke tuyina okubeera nga tutereeza amakubo gaffe. Tufeeyo nnyo ku kyambalo eky'omwoyo, kubanga anaaba tali ready, ekyambalo kyenjogerako bakikwambaza nga gwe omaze okubiyitamu, byonna byonna bibaddewo, naye gweowangudde ofune waliwo ekyambalo ky'ofuna kikwambaziddwa kibeera kyeru nga temulimu, kale kibeera kimasaamasa. Kati waliwo abantu abamu abalina ebyambalo, era nze awo bwe nasooka okukirabirako ekyo ekyambalo, waliwo yali birthday y'omuyimbi omu munene mu Kampala. Eyo birthday wano Uganda, iye oyo omwami muyimbi muzibu nnyo. Kati nalaba abantu abangi nga buli omu bali ku birthday, balowoozaako kimu ku birthday, bali kukuba music, bali kuzina, bakubyeko layini, bamufuuyirako gundi baziyita ki bino nebyo, kale ng'era we bibeera. Naye nalaba nga abantu abamu tebalina kubibeeramu, tolina kubeera mu ebyo, birabe ogenda biwulira naye bw'otoobisaako mu mwoyo tebigenda kuyingira era bijja kuyitako, tebigenda kukosa. Bwefa ku kimu ekikyo, abazina baleke bazine, baleke bayimbe birthday, baleke bakole byonna, naye gwe tobibeeramu. Nkimanyi nina gwe njogerako, naye nze ekyo nkimanyi kubanga ffena tuwulira, naye waliwo eno message nga yiyo era gwe ongiwulidde. Adera tonvugamu sipiidi, ntwalamu mpola. So birthday kikyotegeeza ogamba tubiwulire, I mean tubirabe ne tubiwulira, tetubiteekako nnyo bwongo. Sikutegedde bulungi. Anti mbadde nkyakugamba nti bunene obudde si bwa kusanyukiramu, si bwa kuzimba nnyumba, si bwa kubeera ku zi birthday, si bwa kuzina mazina, si bwa kusanyuka. Buli omu kyolina okufaako ennyo, bwe kubanga olaba bwe mu mwoyo oyimiridde ota ne Mukama Katonda, kubanga ekiriwo kye kimu okwawulibwa nga we nkugambye wali nkiyise separation. Baneeno bali mu kuteekebwa mu ludda olwabwe
ne bano eno bali mu ludda obwabwe kuba we nalabira abarogo abasamize bonna nga babagatta kyekimu era we babagatta emikolo gye batandika okukola yali tebeerangakooko. Tolaba nti baroga ku luno nga baroga obulogo buli supa omutindo munene nnyo ng'era bakyenyumirizaamu bawulira nga bakisobola nnyo nga we bakoma okukola ebintu byabwe ng'era ne bano we bakoma okunyiikira mu kyabwe kyokka era nga bonna bali mu nsi ekyo bolaba waliwo oyo ajja otegeera eno message. So message gy'owadde leero eyongeza kakasa nti oba walaba separation baneeno tewali bya makkati. Baawulibwa kyekiri okubeerawo n'olwaleero nalabyeyo olwaleero mu mwoyo nagenda okulabayo enkyawa n'abeerawo nalabyeyo jjo ekiri mu mwoyo is separation. Mukama ali kujjamu ababe ng'era n'abasitaani bongera nnyo okunyiikira mu kintu kyabwe kye bamanyi obulungi. Kyokolaba ogenda kulaba ebintu ebyewuunyisa, ogenda kulaba ebintu nga tebibanga nawooko, ogenda kulaba n'abakadde nga ogenda kulaba ebintu ebyewuunyisa nga tebibeerangako nga byesitaza abaana abato abakulu nga tewakyali myaka nga bonna balinga abagudde eddalo, tewakyali nsonyi ate ng'era bitandise bye tulaba. Sanga omukadde n'akola ekintu anaabaako kyayogera n'okwata ku mutunuka ne bannaage, so gye tulaga kubanga ne banene obwenkugambyeko ab'oludda olulala bagenda kuba babirabo already nga kubanga omanyi lwaki tebagenda kwewuunya bigenda okutuuka okubeerawo nga already babimanyi, they know, babiraba dda bamanyi era babadde babisuubira era bo bagenda kwongera okubeera set ready nga bamanyi obudde busembedde for that time. Kasita batandika obiraba nga bihappenings bagenda mumanya nti kati akadde kaabwe nabo kanaatera otuuka era anytime rapture ebeerawo. By the way wagamba tutandika wagamba wafuna omukisa n'olaba ku elevation simanya elevation rapture oba vision. Vision waŋŋamba wafuna omukisa n'olaba ku ngeri rapture gy'enaaba. Yes, ngenda kyogerako. Waliwo abantu abamu be nalaba baneeno sami baali ekisookera ddala nze okubeera wano njagala ffenna tutegeere nti tusobola era teri agenda kulekebwawo kubanga Mukama talina gwa ffenna atwagala kyenkanye oba oli ali atya gwe tomulaba nga bw'ali manya nti ffenna tusobola era tusobola okutwalibwa ne tutalekebwawo kuba waliwo abanene abantu be nalaba baali already nga bali mu hell gye bali ku nsi kuno gye bali nnyo nga wentudde wano naawe naye nga bali mu hell. Ngolede sami ndi mu hell naye nga ndi wano. Yes, baali mu muliro nga kwokya omuliro mungi nga gwewuunyisa nga gye bali balamu tebaafa ng'eno hell eri wano ku nsi. Naye kye nalaba nga banene abantu newankubadde nga bali mu muliro ready naye nga basobola okuguvaamu ne balokolebwa bakyasobola okuvaamu era omukisa okyagulina oba heriyo eyenkanawa kubanga binene ebintu bibeera tebibeera kungulu esobola okubeera heri naye nga wano kibeera kintu kirala nnyo. Kati embeera yonna ekuzinzeeko oba efaanagana etya oba gwe ogitidde otya njagala okimanye nti okyasobola okugivaamu era Mukama ye akulinze nnyo nga wenkikomezza buli kaseera abeera ayita akulinze osobole okujja naawe oleme kulekebwawo
Ku rapture. Kino no. Rapture kyeki? Rapture kwe kunyakulibwa. Kwe kunyakulibwa. Okay. Rapture Katonda yakulaga ki? Kino nga siraba kulaba kino nalaba jukira ensi. Okay, bineno kale bingenda okuzaako bigenda beerawo mu maaso. Oba oliawo ebimu already byatandise naye kino nalaba nga waliwo ekintu ekyabaawo kuba enene essaawa sami tuli mu kaseera nga kabi nnyo era tolaba nti eno enamba 666 bajogerako obwogezi naye already yatuuse yamaze okulandinga ku nsi. Already weeri? Siri kwogera bino nti nooba ngezaako okutiisa naye nze ndi kugamba ekiriwo kyennyini. Kati nalaba waliwo ekyaliwo nga banene abantu abatalina nnamba era be bayita mu binene byonna bendi okugamba kyova olaba nesiba nnyo okuba neeno abali ku mulamwa nga gwe kyowulira kyoyagala njagala genda mu ggulu toli ku binene ebyensi byo bireke tubireke. Kati binono byonna sitaani byagezaako okulwana alwanyisa baneeno abali ku mulamwa. Simanyi oba nkyogera bulungi naye ndi kwogera nti abakristaayo kubanga tuli balokole ffenna naye oba oliawo osanga nti ffenna tetwalokoka. Yes, tuli balokole naye walimu abantu abamu nga bo they are very serious. Baagala kugenda mu ggulu abo benjogerako era sitaani tabaagala. Kati nalaba nga ku kineno kye nalaba baali tebalina nnamba nga enywa kutuzi. Kale tukyali ne Adela. Wadde waba nsindikira ebibuuzo amazima gali nti Adela si wa bibuuzo kati. Ye tali mu kwogera bya bibuuzo ate lwaki kiriwo ekiti atunyonyere ku kino. Adela ye yali very clear gyendi. Sami nina obubaka bwenjagala okwogera ku Unique Media. Ate yali very specific kubanga yali asobola okugenda ewalala si kyo? Yali very specific era nandaga nti kituufu ayagala kujja kuwa bubaka. So abaagala obuuza ebibuuzo at least not now. Ebintu bino bye twogera eno bagamba oba tobitegeera bulungi batera okugamba if you don't get it forget about it. Naye ngenda katose kakiroola nti naye ngenda kakyusaamu ngambe if you don't get it pray about it. Don't forget about it. Pray about it. Otuzze otunywedde bulungi jala oterere bulungi twogere bulungi. Obadde otunyonnyola ekyalo Katonda agenda ku kya rapture. Simoba ekya rapture kiri related ne 666. So ebiri wamu nsooke nkulinde ndyoke mbuuze. Okay. Sooka okinyonyole kubanga olinaku ogambye 666 already eri ku nsi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.